bulungi ne mukyala we waali omukyala bonna abantu ndoza bakyuse ne bamutunuulira bati ne batandika okwebuuza ebibuuzo boozaala be batalina magezi boozaala be batasobola kusikira kiki omuntu okusikira kitegeeza magezi nti ndi ku bantu byabadde boogera naawe kitegeeza magezi sometimes lwaki olwo ono muwa amagezi gwenyini gwe mukyala katuwa baako kyoyogera singa gwe kibadde kati obuzibu obuliwo omusajja yamaze eddo kyogera tekikyadda mabega yakyogedde bwogeza nti yakyogedde kyogamba mbu watuulako naye asobola okukyusa ebirowoozo bye asobolayo okusalawo naga nti munnange gono gwe nasazeewo wabula kyenyinza nze okugamba omukazi atidde buti agamba nti omusajja atidde muki kyalina okukati byatidde kyesuubira nti kyatidde okubanga abaana bwe tebafunyeeyo priority eyesooka bwana oli mwana wooli mu byoluganda oli si mwana woono aba mwana we olina ngeri gy'okaleeseemu nenzijukira ku biriwo ebya DNA nga ndaba naye bagenda ku DNA tebagenda kufuna kituufu kuba olwedde baluganda anti jikano babeera baluganda omusayi gwe gumu n'abaana be bazaala baba basharinga blood tukiterekera omumanyi nti DNA bweba eyange ne muganda wange endozi era akataffaali akawo kitereke kekwata ku baana bange dokita ajja kitereke kijja kimubuuza omukyala bano bayinza oga nti oba omwana wooli ng'oli yamuterekayo buteresi abadde alimba gamutereka eri halo walaikum salaam sebu muzuri habari zake simanyi rungi naye munnange ono amanyi anatuambia najua lugha ya Kiswahili ya Kongo. Hiyo iko na Lingala hii. Jina yangu naitwa Hamza Kato. Hamza Kato. Hamza chikuisa mu Kiswahili kyo tubuzabuza deno mu bafuna. Abantu batana bagenda kujeni batawana kugenda. Kituufu. Bajja kwenyagira bwerere. Ate n'obusiraamu bwatugamba togendayo bwe tosobola kufuna mwana atali wuwo n'omukuza naye waliwo embeera nti mubasobola okugenderayo anti ogendayo naye kusinzira embeera bweri otagala kwawukana na famire Kato yamba n'omukyalo ono omukyalo ono muyambe omukyala muyambe omukyalo oyo ekizibu ekiriwo kiri kimu manya abakazi bakola ensobi agenda n'abanga alina gyeyafaalire wa mulamu we saawa eno n'alowooza ekintu ekyo yakikweka ajjukira ati ffe abasajja ebiseera emu tetuteera kukweka twogera kituufu kati oyo mulamu we yagadde akiteekewo inikeesi wabaawo obuzibu aleme kwenyaga kyogamba kweka bukwesi ate omukyala nga yeyeesise anti yesise lwakuba teyayogera kituufu manyi kati ennaku zino obusiraamu bwatugamba nti bala tubasembeza nnyo naye omukazi ogenda n'okufuna ekizibu gendise buli otyo w'emirembe wali awo omusajja w'empuuta semujjo w'empuuta bakoze omulimu omukyalo oyo kyalina okumanya nti oyo mwana wa musajja kubanga ekisoga ddala kimu kyebika bagenda n'oyo mulamu ne bakola ekyama kyabwe eyo kali yagadde omwatulya kakolaako tasobola kubanga mwana muganda gwalonzemu omusika gwalonzemu naye kali yagadde okiraga omukyati oli mwana wange wadde ayeri wa muganda ne wange kale kinenemu kazi kasita kitegedde mukazi kwali awulira mukazi wattu kayeeterezo aba bimanyi 0833787 halo wangi sebu osokuita ku message 0772481593 ate tujja kubanga ne message zamu tusoma naye waliwo bannafe abateesezza bano katubalabe n'oluvannyuma tujje mu message zamu guli musaayi gwe nago naye si bantumbwese si bwe kiri kati oyo omusajja basooke bamutwaleko mu ddwaliro basooke bamukebere oba omutwe gukola bwe basanga gukola omukazi agende mu beekika bw'aba nga alina sezaala we
otegeera bagonjeera ensonga bwe bigaana agende mu mateeka agwani agoocola no agawinyidolo agende mu mateeka nga tananyisobola kunyigira bbaawe asookeyo mwenyini akakkane agende eri sezaala wabajja ali amuzaalira omwami agende eri sezaala ajja tuuza abafamire bwebanatuuza abafamire ababuulira ensonga eyo batya lwaki omwami yagabye ki obusika abafamire kye banaamusalirawo omukazi kyajja okukola ki ogenda nakyo okujjaga abafamire bonaba tebamuyambye mukazi waddembe ogenda muki mu b'obuyinza mu kooti nebange ekola ki kooti y'amaka nebange emusalirawo nga amateeka we galamula abantu bawunga kaakali kyakola omusajja ayinza okuba nga tatonjonyodde bulungi ayinza okuba nga abuusabuusa abaana be kati kyebakola omukazi agambe nti bano abaana ssebo babo katugende mu ddeni kati ng'ebiriwo kati babakebere bwe basanga babe agende mu basezaala agende famire bwegaana agende mu kooti alwanire obusika kubanga olwedde kati esoso oyo omukazi abaana oyo omwana si amuzaala kati ayinza owaayo obusika oyo mutabani we owa muganda we owa mulamu we namugamba mukazi gwe sigwanzaala vaawo n'abagoba kati so akikole kati ng'obudde bukyali nga n'omusajja tanaba nakufa omukyalo oyo kituufu si musanyufu newobeera gwe nga gwazaalira omwami oba osubira n'okuba nga n'obusika ogenda kola ki ogenda kubabwa abaana bo naye omwana oyo kimanyi wa kika kya musajja mwana wa mutowe naye ng'ensobi gye yakoze newankubadde omusajja alina right okuba nga agaba obusika bwe gyabwagala naye ate abaana be yazaala enganza omukyalo oyo amagezi gemuwa abeere mukakkamu kubanga omusajja alina obuyinza obusalawo ebintu egyo bigenda omusika we yaani naye oba waliwo engeri yonna yonna gy'ayinza okuyitamu okukomyawo obusika bw'abaana be abo gy'abaakozesa bwe bateriiwo asobola okuyita mu kooti y'amaka so ogenda ku bukedde basobola omuyamba bukedde taasa amaka ago bukedde bayambye abantu bangi nnyo basobola omuyamba anti kati bukedde esobola okukuŋŋaanya basezaani banazaani batuula mu kika ne basalawo ekyokukola ekyo ekyobusika omwami ekiyinza omuwaliriza ayinza okubanga omwami nga yalabye nga abaana ababe osanga nga yabalabyemu embeera etamusanyusiza oba etamusanyusa alaka kwe yasinzidde ogamba nti obusika kabugabire omwana wa muganda we anira abaana byakera ku makya n'afuna olubuto n'abasindika n'agenda mu ddwaliro n'abazaala n'abaweerera kyabakola era watali ekyo bagenda musindikiriza nga bw'olaba kibuyaga bw'atambula message zimuziweereza nyingi nnyo ne waliwo naga good morning Ekyenkya Sam award bimyenga trips z'essomero nga ziri expensive nnyo boy wange ngenda gaba ne kajjansi boy wange yagenda boy wange yagenda gaba ne kajjansi ku mitwalo munana enkyandoza tujja kuteesa wano producer ajja kukireeta muwendo woza za mikwa kinzo okuba kizibu ky'amaanyi fe bizibu byammwe tubifaako tujja kulaba enkya ate tulabe engeri tuteesaako tulabe bwe tuyinza okigonjoola abakulu abo nabo bayinza okuba banyagira omu bannaabwe nze omugagga Sawulembo Nabweru MP2B Nansana Municipality Lwantama ali Lwentama mwami Sirajje mbaagala nnyo naye omwami alina ensonga ayinza okuba omwana oyo yamulabamu omulamwa okusinga abaana be n'asalawo ndozaamu obusika oyo mukyala aleme kutya okulonda omusika guli nagwo omusaayi gwe mu Buganda kikkirizibwa kitaka mayanja ekibuga Sevire Mutiana agambye abangi naye tebaliimu mulamwa omusajja mutuufu Junior Kawempe yagambye mu listening nze Ndawula Abdul Swamadu erinnya likulemye okusoma aliwanise bubi naye nga lirina kubeera Louis Ndawula Abdul Swamadu mbala Kakoba omusajja oyo mukyamu nnyo kubanga abaana be tebajja kusigala kimu
mwebale kuweereza nze James kiraga nti abaana abazaala n'ennyaabwe enneeyisa si nnungi. Musawo nze Saala wano emukono mbadde nteesa nti abantu beesonyiwe DNA kubanga abakazi bangi byabasobako dda. Seruge Derek ensanje kyotera gavumenti lwaki tesasula basirikale baayo naddala oyo muzeeyi. Mwebale kutuweereza nze Maimuna Potebo wa Sheikh oyo mwami baloze muloge biki beyeeyogeza musookanga kuyamba wa famire yo olwo n'ojuna abeebweru bambi babeerewo. Oyo omwana yandibanga mwana we ddala bamutwale ku musaayi musumba Samuel Bombo bukedde mwebale kuweereza nze Rwa Samuel ebamusuuta kapeeka ekyo si kibi abedda bwe baakolanga ebintu. Balamusiza nnyo nze Kimbugwe Kasagga tusombolo DNA onaddabuuza kugimba omuntu abeera atya n'abalongo ne bakyusa DNA mukwano kisoboka bulungi. Omusawo ajja tubuuliza nagaite bya DNA musirike ku 0772481593 omusawo ajja kutuddamu agenda kubaawo. Anti Nakalema wano ebunamwaya mwebale kuweereza omukyala ekyo tekimutabula obusika buvunaanyizibwa omukyala akimanyi ave mu ndowooza y'ababbi obusika buvunaanyizibwa kitegeeza oli abuvunaanyizibwa abulabe muuli. Assalamu alaikum warahmatullahi. Omusajja yazaala oyo atikkiddwa omwana naye omusajja yamukweka bukwesi mukyala we agadde byatulira Kabaga Ibrahim Entebe Sirajje ebintu bingi ebisinga nze mu mwezi days seeta mukono oyinza okusanga nga oyo omusajja amanyi ekyama. Good morning nsiima obuweereza bwammwe. Love you so much Stephen Fort Poto. We bali kuweereza okusinziira ku bubaka ekisingamu nti omwana oyo alina kubanga wa musajja. Bantu babikola sajja akuba kola ebintu byabwe. Ayinza okuba nga yagadde kwaza bwaza kika ngana bano ayinza okuba alina abaana abalala eno nga bajja kukayana abamanyi abaana be bazibuzibu tokiraba oli agambye nti taata oyo afudde yanzaala ate kati abaliwo baga nedda si yakuzaala nedda ba protectinga bintu byabwe ate abagambye ayagala bintu kati taata wange afudde nenga yanzaala ate nga mumuga nti si anti oyinza okuba nga ozze kucyankalanya kati ensonga eddako mu kaayo n'okwamaanyi DNA bagizuula nga yeyenga kati era kyebandibadde bakola okusinga bannange kale eddako nagambye tujja kuba n'omusawo abadde akola DNA era aludde ng'agikola ate ng'era asomesa abasawo kaira asomesa abasawo mukugu ddala gutuleese y'omu ku bantu be balonzeemu abo bitongole byabina okukebera DNA era akimanyi ajje mu mbuuzi ensonga za DNA kubanga ebibuuzo byayo bingi era ajja tubuulira notuwabula ebintu byonna nga bwe biri nekyo gwe kyolina okukola kuyita ku 0772481593 sobola okubeera nga tumuengage nga tumubuuza eddakiika 3 z'anaamaana naffe eddako. Faidi Mpaji yazze dda lunaku lwa kusatu sikyo yesebo mwezi gwa Julai mwaka 2023 Oluswahili ennaku z'omwezi 12 omumbejja ssebo wanjiri kale katonda leto ndali manyi awa muchencha ngakakutusiddwako Prestige Magellan Jabulani ng'akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. Aliko Bukedde TV1 tugenda maaso n'okulabika notukwebaza okubeera ng'otulaba ne tukugamba nti eddakiika 6 zezakayita ku ssaawa emu ggwanga erya Uganda olunaku luno olwaliro ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa 7 mwaka gwa 2023 kitegeeza nti tugutambuza nagwo mpolampola tubeere nga tugumalako. Ku kalenda eyaffe eno ey'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri olwaleero
24 omwezi ogwa Dhulhijja mwaka gwa 2024 kitegeeza nagwo tugutambuza tubeere nga tugumalako. Olunaku olw'enkya lujja kuba lunaku lwakuna. Temwerabira ogenda maaso n'okubeera nga mulusiiba mwaka bwe guba gugwako n'ogenda maaso n'okulabika nti okolayo afazaali omulimo gw'oyinza okulabika n'oweeyimirirako n'ogwanjula eri Mukama Katonda oba oli awayinza okusonyiwa ebyo biba bigenze maaso n'okulabika n'obikuyitako kumpi mu bbanga lya mwaka mulamba. Amawulire mangi agagenda maaso n'okubeera nga gatambula. Katutandikire mu bika by'Abaganda. Bukedde ayina wano bwagenze maaso n'okulabika nti akuwandiikira ku nsonga nga bwe zitambudde ez'ebika. N'agamba nti engo bagijje enseenene mu kamwa okusinziira ku nteekateeka nga bwe zatambudde olunaku olw'eggulo nti abakulu bano ab'engo ate kwoteka enseenene omupiira gwagenze eggolo yabaddemu ku emu ate ng'effumbe lyamaliriza nga liwangudde omupiira gwalyo bwe lyakubye engonge goolo zabadde 3 ku bwerere nekiraga nti empiira gikyagenda maaso n'okubeera nga gitambula naddala wano mu ggwanga erya Uganda. Tulabe ate ani agenda okubeera ng'atwala engabo eno n'okukwatako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu ngalo olwo enteekateeka n'ensonga tuzimanye butya bwe zinaagenda maaso n'okubeera nga zitambula. Bwe tuvaakaawo tugendako ku mawulire agatambula agakatale wano mu ggwanga erya Uganda. Waliwo ensonga za Vipers ezigenda maaso n'okubeera nti no zitambula. Vipers amawulire agaliyo mangi naye olyawo si malungi. Eri omutendesi gwe bayita Alex Tresgate yisaabire mu nsongola tetunnafunayo kiwandiiko okuva mu klabu ya Vipers ekigenda maaso n'okulabika nno kitangaaza ensonga eziri wakati wa Vipers ne Alex yisaabirye. Abamawulire bagenda maaso n'okulabika nti no babisaza. Ebbaluwa egenda maaso n'okulabika nti etambula ku mitimbagano egy'enjawulo. Nze njirabye engeringa eri fake. Bw'otunula obulayini buno obwa waggulu obwa red n'akawansi bulinga obuli fake. Ebbaluwa eno ebadde egamba nti yisaabirye yabula ku mulimo era nga bagenda maaso n'okulabika nti no bamunoonya bamuyise mu kakiiko akakwasaganya empisa ennaku z'omwezi 14. Baluwa eno balaga nti yawandiikiddwa lunaku lwaggulo naye nze ngeraba gye njirabyemu baluwa eno erabika nti neri fake nga bapanze empange balina bye baagala okulabika nno beeyisaawo abantu nga bumanyi bwe batambuza embeera. Naye nalabyeko training eyabadde wali ku lubalama olw'ennyanja nga ttiimu ya Vipers egenda maaso n'okubeera ng'etraininga. Omutendesi oyo Alex yisaabirye saamulabyeko mu bifaananyi nalabyemu batendesi balala n'abasambi ab'enjawulo nendabako ne mukwano gwange Abu Wasike nga naye agenda maaso n'okubeera nga traininga. Yisaabirye yavaayo n'akyogera lunwe n'aga nti ye tagenda kubeera assistant coach nga awangudde ebikopo 2. Yawangula ekikopo ekya liigi y'eggwanga erya Uganda ne Vipers n'awangula n'ekikopo ekya Stanbic Uganda Cup ne klabu y'abasajja bano aba Vipers. Era Vipers okukakasa nno yisaabirye head coach bagenda maaso n'okulabika nno baleeta omusajja enzaalo eya Congo ne bamuleeta nga assistant wa yisaabirye. Wabula ababisomera mu Baasa bagamba nti omusajja oyo ye yali deputy wooli aba Vipers gwe baagala okuleeta ngono yajja kusooka kulayinga ground then bamale baleeta oli kaliba. Kati ebyo byonna Awasike Abu omwogezi wa klabu ya Vipers ne Kenneth Mwanga muveeyo mulambulule ku kiwandiiko ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula. Otherwise embeera ya mukwano gwange Alex Tresgate yisaabirye musongola tefuluma bulungi ku side eno ey'abamawulire. Bwe tuva ku Vipers tugende ku klabu y'abasajja bano aba Kampala State Council aba ttiimu ya Sports Club Villa. Sports Club Villa jjukira nti be bagenda maaso n'okuba nga bateekawo okuvuganya okwali ekwekiko ekya waggulu nnyo. Kati defender waabwe gwe bayita Gift Fred olunaku lw'eggulo yagenze maaso n'okubeera nga asibula era nga Gift Fred yavuddeyo n'agenda mu klabu gye bayita eya Younger African. Younger African eyo bw'ogirengera yezanyiramu omusajja oli gwe bayita Munnayuganda Khalid Aucho. Kati kiba kitegeeza nti Gift Fred yegasse ku ttiimu eyo wali mu ggwanga erya Tanzania era nga yaweereddwa endagaano ya myaka 3 gyagenda ogenda maaso n'okulabika nti nno abasambira abakulu abo ba ttiimu gye bayita eya Younger African. Kati klabu ya Sports Club Villa oyo yamutadde bukolokolo n'asobola okulabika nno yatambuddemu n'agenda yagenze nno ku free transfer. Yabadde talina ndagaano kitegeeza nti akasimbe ke bamuwadde konna agenda kuliita nako agende maaso n'okulabika nti nno yeeyozaako ennaku. Kati Sports Club Villa egamba nayo tegenda kuviiramu awo era nga Villa ereese omuvubuka gwe bayita Dennis Ojara nga ono omupiira gwe ogw'ensimbi abadde aguzanyira mu klabu ya Undu Paraka era yasaliddwako klabu ya Undu Paraka neddayo. Kati Villa egamba nti Dennis Ojara emuwadde endagaano ya myaka muganda wange 2
mirambirira gyagenda okgenda maaso n'okubeera nga abayambako sizoni ezijja asobole okuba nti nno akubira club ya Sports Club Villa omupiira. Jjukira nti liigi y'eggwanga erya Uganda ekyagenda maaso n'okubeera nga eteekebwateekebwa era ng'essaawa yonna tujja kubeera nga twa fixture nga zigenda maaso n'okubeera nga zifuluma. Bwe tuvaakaawo ne tugendako ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda eya Crescent Crane, jjukira nti bano baana ba buwala abagenda maaso n'okubeera nga basamba omupiira. Bano bali bulindaala okuba nti nno bambalagana ttiimu y'eggwanga erya Rwanda gugenda kubeera gwa lunaku lwa leero. Zijja kubeera ssaawa 11 ez'e Uganda ate nga zijja kubeera ssaawa 10 ezawali mu ggwanga erya Rwanda. Bano mu kutendekebwa okwasembyeyo olunaku olw'eggulo okusinziira ku mutendesi gwe bayita Ayubu Khalifa Kingi agamba nti talina kyatyamu mu klabu mu ggwanga lino ly'abakulu bano aba Rwanda era abasuubira okulabika nti agenda kubaggyako obuwanguzi. Uganda ng'oggyeko abasambi abaali wano abawangula eggwanga erya Tanzania eggoolo zaali 3-1 kweyongerako omukyala gwe bayita Joan Nabirye eyagenda mu maaso n'okubeera nga abeegattako era ekisenge kyabwe ne kinywera okusinziira ku Ayubu Khalifa Kingi. Ffe katululinde gugenda kubeera gwa lunaku lwa leero. Uganda egenda kuzannya ng'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 ejja kuddamu okuzannya ng'ennaku z'omwezi 16 mu kibuga kyekimu kisaawe kyekimu ggwanga lyerimu wabula ekyawukana nti Uganda yeesolooza olwaleero ate ku lunaku olw'Essande abakulu bali ab'eggwanga erya Rwanda be bajja okubeera nga basolooza. Bwe tugenda mu klabu ya Arsenal amawulire agavaayo agala